Yeah, because Uganda ennaku zino ekintu ekisinga okuleeta obutubagano n'obuzibu mu bantu is ttaka. Divorce ayina owaali katulabe ensonga eno. Divorce? Wow, buterevu kuterefayina eyaffe omulungi atulaba olunaku olwaleero wasuze otya kanso nti wasuze bulungi tuli mu lunaku lusookera ddala mwezi ogwokubiri nagamba nti omwaka 2024 nagwo ku speed gwe gutambulira January yadduse ku speed gwe tutategeera naye nkutegeeza nti olina okusambya kunova kwewaka n'ogenda n'otetenkanya omwaka guno tegukuleka emabega gwe waawo wakati mu ggwanga erijjudde enkaayana ku ttaka obumenyi bw'amateeka bwerekedde nnyo nga abantu balwanira ettaka enkaayana families ez'enjawulo nga zirwanira ettaka weewaawo olunaku olwaleero nga lumu February nsazeewo nzije mu district y'e Mukono wano wensinzidde bakiyita ekyalo Kakuba Kiyanja mu muluka gwa Namayiba mu ggombolola ina Kisunga mu district y'e Mukono waliwo enkaayana ezibadde ku ttaka lino eririko obugazi bwa hectares 150 n'okudda waggulu weewaawo family eyasangibwa wano Nansangwa ku ttaka lino yafuna abalumbaganyi abatamanyika gye baava nga bakulembeddwamu omulumbaganyi abangi gwe batumako erinnya gwe batuma erinnya lya Ssobi zezimu commission ze ezasembye okukola omwaka ogwedde 2023 omwaka 2024 guyingira bafuna okusomozebwa kw'amaanyi naye wenjogerera bafunye obwenkanya kuva mu Kkooti nga balaga be bannannyini ttaka lino kwenyimiridde ekyalo kino kinene nnyo sinna bwenyinza kunyonyola oba ettaka lino ddene nnyo sinna bwenyinza kunyonyola bano be bamu ku batuuze abaali bagobebwa ku kitundu kino omukulu gwe bayita Ssobi era wenkeredde olunaku olwali bategedde terefayina ejja ne bagamba bazze bali musanyu eringi nnyo okulabika nti bakomyeyo ku kitundu kyabwe kwawangalira ttaka lino ligambibwa nti lya muzeeyi naye ngenda kubanfunako bamu ku batabani b'omugenzi batunyonyole ebikwatagana ku ttaka lino balifuna batya muzeeyi yalifuna atya lwaki bana bazze okulumba okulabika nti batwala ettaka lino bajja mu kaseera kano akatatutte ebbanga ddene buterevu terefayina nina omukulu ono ate waliwo n'omulala gwenje kuba njogerako naye mu maaso awo buterevu terefayina tata wasuze oti nasuze bulungi ssebo manye gafe taata amanya nze Ssebuufu Diriisa mutabani w'omugenzi Musa Mwanje era yali nannyini ttaka lino nga wano we tuyimiridde erimu ku bifo Ssobi bwe yaleeta abavubuka be ne bajja ne bawamba ne basaawa wano wonna ne batema emiti gyonna na buli kimu ekyaliwo n'emmere yaliwo ensuku ne bazitema emmere ne bagitwala ebirala byonna ne babitunda buli kimu kyonna bino bitandika ddi ku ttaka lino ogw'ekkumi nga 10 omwaka oguwedde we baatandikira okulabika nti bajja okulumba bawambe buli we bamanyi nti ttaka lya Musa oba buli we babalaze nti eryo ttaka lya Musa ne bajja ne bawamba mu bungi obw'ekitalo ne basobola otugobako kubanga basinga kuno era kutubadde n'amaka gaffe twakomyewo obukomi luvannyuma lwa kiragiro kya Kkooti okusomebwa n'okuyisibwa ne tulyoka tudda ku bibanja byaffe ne ku ttaka lyaffe ennyumba gye tusookeddeko eri waggulu ennyumba yaani ennyumba eri gye baamenya esoose okubeera okubalaga nti yamenyebwa eyo ya muto wange bamuyita Juma Mujwala waliwo ennyumba ennene eri waggulu awo ennyumba ennene eno ye ya mukadde waffe omugenzi Musa Mwanje awo ewaka we tukulidde era we tuzaaliddwa okuva we twazaalibwa nga tulaba nti era tuli kuno wano wonna we tuyimiridde okukka wansi ku leerwe yali faamu ye okuva edda era nga tuli baana bato nga tujja ne tulunda wano ente nga yonna eriko sseŋŋenge bwekityo bwe kiri tulambuddeko mu bifo eby'enjawulo awamu tutuuse nga amayumba agamu gamenyebwa ne bagaleka ku ttaka nsonga kye yabaweebwa nga bamenya amayumba ago tewali nsonga yatuweebwa wabula bajjanga buzzi nga basalawo bamenye bo mbu bagambe nti ffe tetulinaako bibanja oba tetulinaako mayumba era abaamenya nga basinga bali mu myaka gya 20 okutuuka ku 35 awo so nga ate ennyumba ze baamenya ezimu ku zo zimazeewo emyaka egiwera 4 era naffe kyatwewuunyisa bwewuunyisa ekyasinga okututawaanya ennyo bwe twagendangako waggulu nga tebasitukiramu kujja ku nnyumba ezo ezimenyeddwa
era ne kiwe beetu bali abasaatuuse okwongera okumenya ennyumba endala yensolo ki baasobola okumenya n'ennyumba pulezidenti gye yazimba ne bajjamu ebintu byonna ne batwala n'amabaati ya boys quarter zonna ne toilet byonna ennyumba ezeetoloddewo ne baziggyako amabaati ne bagatwala. Ogere ku pulezidenti ennyumba yagizimba ngaani agizimbira ani? Ennyumba eyo yajja n'atuma yasooka kuba ye kennyini ku lukomo lw'essimu n'agamba amaka ga Medi njagala gazzaawo kubanga mukulu waffe bwe yagenda mu lutalo bajja ab'amagye g'Obote ne bakoona ennyumba ye ne bagyokya ne bagisuulamu ziguluneedi kane gasaanawo. Kati oluvannyuma pulezidenti kwe kusalawo nti wadde yali afudde naye alina abaana kwe kujja agazimba agazzeewo amaka ago ng'agazimbira Medi Muyanja mukulu waffe afa abamu naye nga kati bali mu baana omusika asulawo n'abaana abalala babadde nga bagabeeramu okutuusa luno jjo lwe babagobyemu ne babagamba nti muveewo wano tetwagala temutubuulira bya Museveni mbwe Museveni yazimba nabo ne basalawo ne badduka. Eyali ayogera ebyo baali abantu abayogera ennyo ebyo kwaliko Ssobi yennyini na chairman Senkungu ne Lujinji Enoka ne Tabule omugwe bayita Tabule naye ng'abo bonna bali ku kakiiko ka LC1 era abamu ku abo bali mu kkomera abamu bwe bakyali obutaala naye nabo bajja kuliyingira. Ssobi asemba ddi okujja wano? Ssobi lwakubanga ebbanga lirina ebirowoozo naye nga ennaku ze yasembayo zaali 18 naye ng'ekyamusembyayo wano nga tumaze omwezi Desemba omwaka oguwedde nga ekyamusembyayo yali amaze okwewera ng'awulidde nti poliisi ezze n'ekwata munneewe ennyo Lujinji Enoka n'agamba nti bajjidde bakwate Lujinji kati kaŋŋende gye ndaga naye bwe nkomawo abo abaamukutte famire eyo erina okufaamu abantu nga 3 oba 5 ne buli omu n'atya nnyo era ntandika kutambula nga twekengera yonna gye twali kati naye twawula buwulizi nti ate amawulire ag'essanyu nti yabadde agamba okudda tte gaali ga ssanyu nnyo kubanga twali tumutya nnyo engeri gye yayogeranga nti nze nkolera gavumenti era teri ayinza kunkwatako ate ne kituukirira nti buli gye twaloopanga tetwafunangayo buyambi ne tukakasa nti ndowooza wa gavumenti kati awo ne tumutya nnyo naye bwe twawulira nga afudde attiddwa ne tuwulira essanyu lingi nnyo. Kati kanfune ku mwami ono naye twogeremuko naye taata butereevu ku terefayina yaffe ndowooza ojja kujjako wano bafune ekifaananyi ekirungi. Wasuze otya taata? Twasuzeyo ssebo. Bitambula bitya? Bitambula bulungi we twogerera we tukompeyalinga ku mbeera ebaddewo emabega okubeera nga twali twagobwa ku ttaka lino lyonna nga bw'oliraba emitala n'emitala nga twali tetukyalina we tukolera tuwulira bulungi okubeera nga twakomyewo oluvannyuma lw'okufunako ku buyambi omu bwe twali tusuubira obwali bwatumibwa okuva emabega yonna. Ettaka lino lye twogerako erya mukadde waffe ttaka ddene nga bwe mulirengera emitala n'emitala era olwaleero kitukoze bulungi nnyo nti musituse mwe mwennyini aba BBS terefayina ne mujja wano okuwa ekifaananyi ekirungi eri abantu n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu olw'obulimba obubadde obusaasaanyizibwa mu ofiisi ezimu ate nekyewuunyisa ab'obuyinza bwennyini nga balimba mpaka ku pulezidenti nga bamulimba nti ettaka lino lijjudde abantu era tugoba ku ttaka abantu 1,300. So olwaleero kya mukisa mulungi nti abantu bonna bali ku TV balengera emitala n'emitala ttaka lino teribanga ku muntu n'omu yadde omutuuze. So olwaleero tuzze tuwe ekifaananyi tukiriyalinge eya obulimba bwonna obadde buteekebwa ku famire eno nti egobaganya abantu ku bibanja byabwe. So ensiko yonna mugirengera. Mukoze mutya naddala mu kkooti okulabika nti mutuuka ku buwanguzi bibadde bitya olugendo lubadde lutya? Tebibadde byangu naye ekyomukisa ogusingira ddala obulungi nti obulimba bubeerawo leero n'enkya naye tebuwangaala kyaddaaki amazima gaalabika oluvannyuma lw'emyaka kumpi egiri eyo 20 kubanga omusango gwawangulwa gwatandika mu 1994 so finally gwawanguddwa
mu 2013 esebo kigeza nti kuva mabegeeri esebo waddewo okugugulana ya kuva mabegeeyo wabaddewo okugugulana okuva mu 1994 nga bwe nkunyonyodde wakati wa muzeeyi Musa Mwanje ne muzeeyi John Lulese Bakijje era nga omusango gwali nti John Lulese Bakijje yali agamba nti yalina ekibanja ku ttaka lya muzeeyi Musa fuiche kitali kituufu so omusango ne gutambula paka mu kkooti emukono omulamuzi w'emukono n'agusala Lulese Bakijje n'ajulira ne gugenda mu kkooti enkulu ejjinja mu 1999 n'ekyaddwaki oluvannyuma lw'omusango ogwo ate abafere okugweyambisa ne batandika okujja mu court orders ez'ebicupuli nga bazireeta naye nga batuuka mu kkooti teziriiyo so kkooti nayo yatwala obuvunaanyizibwa n'esalawo ewulira omusango ogwo paka ku nkomerero yaagwo ate ng'esinzidde n'oluvannyuma okubeera nti orders zonna ze yawa ku sayidi yaffe tezaakolebwanga so ekyatuviirako okufiirwa ebintu bingi nnyo nga bw'owulidde nti wano wonna we tuyimiridde yali faamu yonna yasaanyizibwawo ente zaatwalibwa ezaalimu embuzi zaatwalibwa ekibinja kyali kinene weewaawo nga kyali kikuliddwa omugenzi kati gwe bayitanga Ssobi baffe gwe twamanyanga Ssobi naye egganga yali nnene kuba bajja wano nga bonna bambadde t-shirts eziriko bazukulu ba muzeeyi kati kyali kizibu ku identifying ono yaani kuba balinga bajjidde mu uniform nenga kyetujjukira nti ate bajja bawerekeddwa akabo obuyinza mu kitundu kino gye twali badde tuddukira ate be bajja bawerekedde nga baali bawerekedde twafuna okumanyisibwa nti ofisi ya RDC mukono yali eragidde DPC gwe bayitanga Nabera yali ow'emukono bajje nti batekesa kiragiro kya kkooti mu nkola buuki ekiragiro oluvannyuma muzeeyi Musa Mwanje kye yalondola mu kkooti nga si kituufu kkooti n'ekyegana nti si yali yakiri issuing newankubadde nga kkooti yateekamu amaanyi mangi okuyissuing ebiragiro ebirala bisatu ebiyimiriza kiri naye tekyasoboka kuyimirira wano nkubuliza kino mwina bukakafu ki ku kiragiro kye babawadde kinaateekebwa mu nkola mudde ku ttaka lyammwe nga tewali abalondoola kati ekiragiro ekyaweebwa oluvannyuma lw'okubeera nti twalina ebiragiro emabega bisatu ebiragira ekiragiro kiri oba bali abafere bajjibwe ku ttaka ne bitateekebwa mu nkola twasalawo kuba famire eno nnene bano bonna boolabako wano batono famire nnene okusinga wano bano bonna bafamire so twasalawo ne tugamba wano we tuzaaliddwa wano we tuziikibwa muzeeyi yafa yaziikibwa wano tewali kyakuzza katukomewo tufiire wano naye oluvannyuma lw'okukomawo tufiire wano kuba twalangirira olutalo olwo nga nti tugenda kwerwanako amateeka bagaba galemeddwa tulwanako twali ku top radio enkeera waalo abantu bangi bakwatibwako ensonga eno nga akakiiko ka Brigadier General Kyamuzi Fande Deputy IGP bonna bakwatibwako nnyo ensonga so ne polisi y'emukono naye yamala netegeera amazima basituka ne bajja wano basoma ekiwandiiko ekya kkooti ekiragira bali bonna obutadda ku ttaka kuno mpaka nga waliwo ekiragiro ate ekirala ekya kkooti bwe kibeera nga kisobola okusazaamu judgment nga bwe nkunyonnyodde bali bajja nga tebalina bwannannyini bwonna naye ndowooza kati nayo nziba ya ttaka mpya ezzeewo era twagala okukuba omulanga guno nga tutegeeza pulezidenti w'eggwanga nti ssebo abantu bo bewawa obuyinza babukozesa bubi kati be bamu kubasajjudde enkaana z'ettaka zonna z'owulira ezikufuukidde ekizibu olw'ensonga bo bennyini bakuŋŋaanya ebibinja by'abantu nga bw'ali owulira Ssobi bwe batunuulira ettaka ly'omuntu eriri awo eddene oba bo lye baagala nga baliyiwako abantu abo nga bagamba nti babibanja gwe nga bakuleetera lipooti embi oluvannyuma lwa be babbako ettaka okwerwanako gwe nga bakuleetera lipooti embi nti bano be bagoba ku ttaka babibanja ovuga ekiraba kituufu ekyokulabirako tunula wano wonna bagamba waliwo abantu 300 naye okuva gye tulitambudde okuva gye litandikira mpaka eno yonna tewali yadde ennimiro y'omuntu tewali yadde akasisira k'omuntu era tekubeerangako muntu yenna esebo mbadde njagala waliwo omwami nanyini nnyumba gye tusookeddeko eri waggulu aliriddawa omukulu ono waliwo ennyumba gye baamenya ne bateeka ku ttaka ekibuuzo kiri kimu taata amanya gafe taata amanya nze Juma Mujwala ekibuuzo kiri kimu ebbanga mubadde okwasaganya otyo obulamu wali wazimba amakaago ng'obeera kuno oluvannyuma lw'okubasenda mubadde mukikola mutya mu bufunze mba nina okunnyonnyola background y'amaka gange awo ekifo ekyo kyampeebwa mu 1983 ngera bw'omanyi omuntu omujagujagu kitaawo n'akulaga nti awo nkuwaddewo nentandika okwetetenkanya
2000 nga maliziza senior 6 nentandika okutetenkanya nenzimba amakaago era kyensuubira kyenkyalikodinga nti mazeewo awo emyaka 4 nga sirina nnyenyaako naye nga 10 ogw'ekkumi nentandika okulaba kavuyo k'abasaatuusi oba ababbi nga bagamba nti wano waabwe ng'era mu basaatuusi obwo mulimu omwami amanyiddwa ennyo ku kyalo kuno ayitibwa Ssebwami nga yeegatiddwako vice chairman Lujinji Enoka abamu abakulembera abasaatuusi abo. Ozaako ki oluvannyuma lw'okuba nti mwakomyewo ku kitundu kino ate ku ttaka erigambibwa nti lyammwe? Kati kye nnina okuzzaako kwe kwetetenkanya okulaba nga nzizaawo amaka gange okuba nga sikyasuzibwa busuzibwa ne famire yange. Watandise okuteekateeka waggulu awo? Kyatiddemu? Ntandise okuteekateeka olw'obuvumu obwa Kkooti order yajja n'esomebwa nga kimpa okunkakatako nti ekifo nina okukibeerako nkideveloping. Butereevu ku terefayina yaffe abantu boolaba wano abayimiridde wano bonna si basenze ku ttaka wabula baana ba famire eno oba abaana abava mu ntumbwe za Musa. Kitegeeza nti ettaka lino lyonna lyolaba abayimiridde wano tekuli musenze bwe mbasirimbye kuliko omusenze kuno tekuli musenze sekitegeeza nti baana ba famire nga tugezako kulabika nti tutumalawo enkayana z'ettaka n'okulwanira ettaka gw'omulabo omulungi atwala ku terefayina kyemmanyi bino tebiri mu famire eno yokka naye gy'owangaalira waliwo n'essaawa zino wetwogerera abakyali mu kkooti ku lw'ensonga zezimu. Wano weŋŋambira bannamateeka ab'amateeka n'abatwala abatuuze mu bitundu gye tuwangaalira buli omu akole omulimu gwe abantu baleme kuttingana olw'ensonga ez'ettaka. So bekikwatako naddala pulezidenti nga bw'oyogedde wano n'abatwala ensonga ez'ettaka tuyambeko abantu bano okulabika nti batereera ku ttaka lyabwe era n'obwannannyini buveeyo nga bayita mu mateeka. Nze Divorce Matovu olwa Katonda n'ensi yange wangaala ayi maaso moji. Yoyo Uncle Divorce. Kale ezo ensonga eziri side zeeyo tubasabira Katonda ate abayambi birenga tibikola ki bigwa bulungi. Ensonga z'ettaka zitewezibeera obudde ndowooza bwebuzukka n'ensonga eyingirawo wekuumire ku terefayina yaffe. Sumulula twecce ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula twecce.